yagenze ewa musajja we gwe batambula nga bamenya amateeka n'amuwa emmundu kati ebifo ebimu byatuukamu abeera neki nimbagamba banne agamawuli mugazi Kampala n'ababaka abanagezaako okugamba nti ndogova mu Kyagulanyi otambula mirembe abantu tebajja kulekera mirembe kubanga olutalo lwetulimu lutalo lwakununula baana baffe lutalo kununula ttaka liriko bijja byaffe lutalo kununula nsi yaffe kugijja mu mikono gy'abakyali n'abayimbi kugizza mu gyaffe akutte omumuli ogwo ye pulezidenti waffe His Excellency Robert atakiririza mu ekyo oli mu kifo kikyamu ate nga abakyamu buli lukya tubazuula era buli tulaba ku mulutaddi waliwo omulutaddi ali awo ku mawulire essaawa zino abantu bamutwala yonna Masaka ali awo tetujja kuteeka importance ku linnya lye kulyogera wano naye agende eyo afikireyo mulutaddi abavubuka mu National Unity Platform batabuse bagamba nti beebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okutandika okuluma oluvannyuma lw'okuva mu mwami Mpuuga gwe tubadde tulowooza nti nfanfeewe naye n'amunaabira mu maaso olw'obuli bw'enguzi n'amukwata ku nkoona bw'atyo n'amugoba ne ku bwa Deputy President owa Buganda. Abavubuka b'ekibiina National Unity Platform bagamba nti ekyo kyabawadde ekyokuyiga nabo mu bannaabo be babeera nabo bakimanyi bulungi nti mulimu abafaananako nga Mpuuga era bagenda kubeera nga babakola ekintu kyekimu nga babakwata ku nkoona tebagenda kukkiriza obeere mu national oluyingo olulaga nti oliwa National Unity Platform naye ng'obaliira munda bagenda kukunaabira mu maaso balabe nti waakiri ekibiina kisigaza abantu abatono naye nga beebo abantu b'ekibiina ddala abakyagaliza ebirungi. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa waali nnyo nyongera okukujjukiza nti bw'oba olina ebizibu ebikuyinze kubira ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa akusomera edduwa ze ate zikola ku buli bizibu byonna by'olowoozaako abamugezezzaako bamuweera obujulizi naawe mukubire ku ssimu eri 0703 31 39 25. Haji Ssettuba bw'anaakusomera ku dduwa ze olidda kwebaza. naye yafuuka mulutaddi ekirungi ekiri mu njeru nti abantu bwe balaba ku mulutaddi bamutwala misiri yagenze ewa musajja we gwe batambula nga bamenya amateeka n'amuwa emmundu kati ebifo ebimu byatuukamu abeera neki nimbagamba banne agamawuli mugazi Kampala n'ababaka abanagezaako okugamba nti ndogova mu Kyagulanyi otambula mirembe abantu tebajja kulekera mirembe kubanga olutalo lwetulimu lutalo lwakununula baana baffe lutalo kununula ttaka liriko bijja byaffe lutalo kununula nsi yaffe kugijja mu mikono gy'abakyali n'abayimbi kugizza mu gyaffe akutte omumuli ogwo ye pulezidenti waffe His Excellency Robert atakiririza mu ekyo oli mu kifo kikyamu ate nga abakyamu buli lukya tubazuula era buli tulaba ku mulutaddi waliwo omulutaddi ali awo ku mawulire essaawa zino abantu bamutwala yonna Masaka ali awo tetujja kuteeka importance ku linnya lye kulyogera wano naye agende eyo afikireyo mulutaddi sijja kwogera bigambo bingi ziramu amannya Musanje Moses Lukanga eddoboozi erisookera ddala erya His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi mu Njeru municipality wa mbeebaza nnyo olw'okuba nti nomulese byonna byonna bye mukola ne mujja nga muwulidde omulanga ogwakuba honorable waffe komanda waffe wano mu Njeru municipality n'abatanzi sebo omulodi nga bw'ogambye nakubiriza dde abantu baffe wano mu Njeru nti bwe tuba twagala obukulembeze butereere wano mu Njeru municipality tulina kusooka kukkiriza kimu nti n'abatanzi yatukulembera amagesa amangi tegyesimira Lubaale bw'akwata omwana omuto mwe abakulu temuva eri ne mumuyombesa kubanga bw'aba yakoze eki abali mu Buganda wa abali mu Njeru municipality tukkirize ndowooza ne Deputy President owa Buganda ali ku bbali
nsabira Katonda Allah akuwe ekitiibwa ekyo ddaawo. So Lubaale bw'akwata omwana omuto mu abakulu temuwakana. Bwe muwakana abakuba embooko. Lubaale wa Bannayuganda bwe yakwata pulezidenti waffe Ssentamu Kyagulanyi. Abagenzi bakiwakanye ekyo mulaba embooko zibatwala 12. Ab'e Masaka okusingira ddala. Kugaali Omugalati ali omwo. Abedo. So Bananjeru tukirize n'abatanzi yaliko empewoze ekikazaayo Ze Buganda. Viva honorable n'abatanzi viva. Viva. Viva n'abatanzi aliko empewoze viva. Empewoze obufuzi ziri endala. So banaye mwebali nnyo mwebali ddala. Honorable Serugula ntera nnyo okusumbuwa naye teweekulutaza ng'ababaka balala. Era buli lwenzija gy'oli nga nnakyo nkwebuuzaako tonkalubirira. Omukulu Nsanja Sebo webale nnyo Honorable okujja n'otulinyira mu zaala. Banaye mwebale nnyo mwebalire okujjala kujja. Sijja kufuuka mwogezi wa lunaku. Naye nsaba naye munsabireko akalulu ako akajja. Sebo Honorable Serugula twatandika ffenna eri. 207 Kuleka mufumbi. Biri naye kyali mufumbira omufumba nsaba nkimeko. Nange nsobola okufuula fumbire Uganda ennungi. Yes sir. Banaye sijja kubeera mwogezi wa lunaku. Mwebale nnyo mwebale. Amanya Musanje Moses Lukanga. Chairman yasookera ddala owa National Unity Platform Njeru Municipality wa. Viva Lukanga viva. Viva Lukanga atwalaganye traitor viva. Down corruption down. Down dictatorship down. Viva His Excellency Robert Kyagulanyi viva. Nkaseera kano mukkirize twali omukisa guno okutegeeza Honorable n'abatanzi Farid nti mubakulinyiddemu mwe muli amagye agakuuma President yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi. Era gakulembeddwamu Ivan Fire 006. May move forward. Just mubireko Honorable n'abatanzi. Power. Every people power. Oh, Lutalo. Ngaluwete tuliyambale mule. Oh, Lutalo. Ngaluwete tuliyambale mule. Tulizimba mu Uganda. People power. Our Power. People power. Linya. Omukunjo mukejje. Unisa Ivan Fire 006 Commander. Zeno twala omukisa gwange okwebaza eri baganda bange bano benkola nabo aba komanda bannange nti nafuna essimu ya Honorable n'abatanzi. Nali saidize waffe eno ndi mwana w'ekiyindi olunaku jjo nenvuga nasoka mukubira ku makya nanga Honorable program eri etanangamba Fire gamba tubagali program na sijja sobola maji ne mugana edda obadde ono mulaba tukolera balala naye ate gwe n'abakunzi ne muga akamvugenzire Kampala naye nebaza Mukama nti batuuse Kampala ng'amagye wegaba mubano bonna teri abadde yeteeseteese namuguddeko buggu esimu gwe nakubidde boy tusimbula bwetu tisaawa bwezi ku ofiisi nti ya bampuliriza tusimbula ng'amagye bakomanda bonna etuuka bulungi nafunyemu okusomoozebwa nga tukyali ku ofiisi esimu yonna nibonga teri boyire nga tukoze ne mbagamba mumanyi tusimbule tunagenda oyingira mabira ngeziko bwe naagaana tujja kudda ekyabwe tukoleki bampulirizamu ne twegattagatta tuyiwemu amafuta tukoleki tugende tubadde tuyingira Lugazi awo wansi ekitega simu yonna alibonedako nimuga akati aya tuyingidde Lugazi n'agamba yawe tugende kibe erinnya byabadde bingi nga mumanyi embeera passport sigala zituuka embeera yonna sawa ngajja nakulabidde bulungi ng'amazzi era Mukama tugenda mugamba nti Honorable kyeyakoze boyise nga balabona babangayire bala tulabiridde ate akyatulabirira wadde mukitazi n'ekya isa tugirire ate nja netuva eno ng'amagye
tetuwumula enkya tugenda Mityana Honorable zake tusuleeyo kumande mbakunga mwena netubadde wano aye tukirire Mityana Honorable zake tujja atambulire bakomanda bona komanda abasomi otusoja nga bwabeera People power. Our power. people power Okay, ne kano mukatwale mukulu Lukanga ayogedde ku mbeera etambula naye nga bwe tulabye principles ziri ezitufuga ng'amagye ga non-violence struggle then tulina okutunuulira ne principles pillars eziwanirira dictate oba zeyeekwatako. Pillar esooka ebeera creation of fear, okusiga okutya mu bantu. Bino bye mulaba drones zeetala bakuta abaana baffe babatutte mu kooti masho byonna bimenya mateeka naye nga abikola ng'agendedde mu kusiga kutya mu bantu. Bw'alaba agumye nga His Excellency Robert Kyagulanyi amukolako byamukolako nga takyatiisa ye naye ng'atiisa bano abakoze eki abamwetoolodde. Eriwo abagamba ne balaba abaana nga bano gano amagye ne baga nammwe musemera mutye musajja oyo si bwe guli. So pillar ey'okubiri ebeera use of money, kozesa ssente. Ssente ezo nga bazikozesa mu ngeri 1 okurentinga support, 2 n'okugula abantu. Kitegereka kati mulaba ssente engeri wezitutuusizza si bwe guli. Pillar ey'okusatu ebeera controlling information, okuziyiza empuliziganya. Controlling information aiming at instilling ignorance. Abantu bwe babeera nga tebamanyi baba bangu bakola ki bakulembera. Akasembayo it is propaganding aiming at divide and rule. Naku zino muwuliriza Omugalatiya yasooka kukuba Babi Kyagulanyi nadda ku Nyanzi nadda ku Secretary General mugenda okwekanga mulaba nga watalina bakulembeze. Once you are divided, tumwaniriza Mayor wa Rubaga Division Honorable Zach Maula. So tulina okubeera nga ebyo tubimanyi bwe tujja okusobola okweŋŋanga omusajja ono tumaleko naye tumulwanyise bulungi. Mukkirize bannange mu mbeera ey'enjawulo tugenda kufuna bamemba ba Parliament babeere nga batuwaayo ekigambo kyabwe. Era tugenda ssooka ne Honorable Serubula. Viva Honorable Serubula, viva! viva Viva fighters, viva! viva Viva Mayor Mberaze, viva! viva kale neyazanya muganda wange buwembo agala okwebaza Honorable muganda we Twazirunda Mberaze basebo ne banyabo ebiti byaffe byonna nga weebiri naye buli omu aba waakitiibwa kubanga buli omu abamu mu struggle. Basebo ne twagala ogaaniriza disitulikiti yaffe ey'Ebuyikwe okukunja abasinga gye batya. Olwekyo tuli mu Njeru disitulikiti eno ey'Ebuyikwe esala n'Ejjunja kasita oba okatiira oba ogenza Wakyabazinga n'abamu oluusi Wakyabazinga ate Abakyabazinga oluusi basala ne babeera eno tetulina buzima. Olwekyo basebo ne banyabo Serubula Stephen Kinaabwa ye musajja wa Mamba abanzala Bankima ye muzzukulu wa Gabo ng'atera muzzukulu wa Mugema. Member ka Parliament w'abantu ba Lugazi Municipality ku tiketi ya National Unity Platform. Akwezi agakwogera otwayita mu struggle eno nenda batanzi abimanyi n'olusitaasa president kubanga olunaku lwe yajja wano twafiirwa kumpi abaana 6 twali tujja Enjeru. Olwekyo owuli oli ng'akuliddemu olukwe nga lweyiyitamu ongera okumusabira ayongere okuguma. Olwekyo basebo ne banyaba abantu b'Enjeru twagala bategeera president wajja wano twamugamba olina waba akyusi naye baba kukyali muki mugumera guli ku National Unity Platform. Era njagala okwebaza baganda bange bano abasigadde nga bakyawaniridde omumuli ogwa National Unity Platform. Disitulikiti yaffe eno yafugangwa b'emyalo emu naye kati be bali ku opposition mu disitulikiti eno be bali ku opposition. Na muganda wange ono mukulu Kalemona ava mu Buyikwe South wa Dr. Bayiga Michael Lulume ojja kwetanga local council zonna ezisinga era tuzirina. The same applies to Njeru ne Lugazi Municipality. So njagala kwongeremu amaanyi enda wano ng'okwogera ku kibiina ekitali ky'emyalo eno ng'oba mulabe naye kaakati ate okukyogerako ate eggwaba omulabe
kasoyogera ku NRM n'okugamba obugambi buno ofaanana n'obw'NRM mu kivumu ate tewali NRM byekoze mu myaka gino 5 ebisobola okukyusa endowooza y'abantu abantu afamu sente bazijjanga ku nnyanja naye bamanya abava Uganda abava ku nnyanja babagobayo ne bagobayo abanaku abaali balya mukene okusaaka kati ne kutuya ya mukene